Anna simye kulabako egombola yampulira nakawuga badde bamuwa obwire bamwogereko abakozi bekalakasizza ku mbuga enkulu jakwekalakasiwa bafumbi mujebali mukole bulungi omulimu gwa Ssaabasajja mukola muzeeyi Ssekyobo Vincent Matovu bintu bizibu abitaddemu engatto okwolekera amagombolola ag'enjawulo agasangibwa mu ssaza ly'e Kyaggwe okulaba nga asinkana abatongole abo ku byalo okusobola okunyweza obuweereza bwa Ssaabasajja Kabaka mu ssaza ly'e Kyaggwe. Ssekiboobo atandikidde mu ggombolola y'e Goma era ng'eno asoose n'alambula eddwaliro ly'e Goma wamu n'akatale wabula ekisinza okumuwewuunyisa byazimbibwa ku ttaka ly'Obwakabaka wabula nga ababiddukanya balema okugenda okutuukiriza okukwakkuluza obukolera ku ttaka ly'Obwakabaka. Bano ababulidde emitendera gwe balina okugoberera okulaba nga n'Obwakabaka busobola okufunamu ku ttaka lino lye bakozesa. Katongole ali ku ttaka lya Ssaabasajja alijjamu ssente ezimulabirira awaka n'abaana be n'abalala naye Katongole takwata tabula satifikeeti za Luwalo tawagira lwa Bwakabaka. n'ekifaananyi kya Kabaka tekiriimu ekifaananyi kya Kabaka ekitongole yoleeta emitwalo 10 ekifaananyi ekitongole wekiri kigula mitwalo mbasaba naye satifikeeti tuzirina era tuzigula walina okubeerawo ekifaananyi kubanga bw'osoosowaza ebifaananyi biri ebirala ng'ate ettaka oli kulya Ssaabasajja ekyo kiba tekijja getaaga okudda wano ng'ekifaananyi kya Ssaabasajja ekitongole mwekiri mu ofiisi naye nga buli mu process kubanga tuzzeeko gye muli newabaawo ebyenjawulo bye tutuukako mu kufuna obusenze obutuufu ng'era ekyo kyakolebwa wakati waffe ne division y'e Goma n'omukulu ku kitebe then ne town clerk wa Mukono Municipal Council era ne tufuna okumanya nti kale tujjayita wano na wano naye tubeeko ebintu bye tukola tulina okutereeza era mmanye ebyo byasitula abakulu ne batuuka ne Bulange okutandika ku nsonga eyo naye nekijja kiyingiramu embeera nti twali twekomiitinga okutandika okusasula ku ssente ezo ng'era abalina ozisasula ye Goma division ne Mukono Municipal Council okubanga basasulako buli mwaka gw'ebyensimbi paka ensimbi ezo zinaggwayo nti mufiirwa ebintu bingi nnyo nga tewali biwandiiko bituufu. Kikyandikoleddwa kwe kulaba nti ebiwandiiko ebyo mubigobako ku bwangu obw'amaanyi ennyo biba biwedde oluvannyuma n'abasobola okuvujjirira okuzimba eddwaliro eryo kikwanguyira. Tolaba nti kaakati high court e Mukono kyajanguyira okufuna ki ssente okuzimba kubanga yamala okukola ki okwetongola ne Central Division wezimba e Mukono nayo yetongola yafuna obutuuzi obutuufu okuva mu Bwakabaka. So ekintu ekyo nandiyagadde mukikole ku mangu okulaba nti emirimu yego okutambula. Tuvudde wano bamulambuzizza ettaka ery'enjawulo wamu n'emirimu egikolebwa ku mbuga y'eggombolola Goma Mituba Mwenda nga muno mulimu ennimiro ya Kamulali ng'eno musirikale yagiddukanya era nga amutegeeza muno ennaku zino asomesa abavubuka okulaba nga basobola okulimira obafunda okusobola okufunamu ensimbi. Okumulira kumala bbanga wano miliyoni zo 10 ziri wano
buli wiiki obwakabaka n'obwakombe sebo owegombolo ono certificate agula yammeka yayolwa obwakabaka nabuba kyabugagga okusomesa abavubuka obwereere era babadde nga bajja nayebatandise okubasomesa ku bwereere. Ekyokubiri mabegako nabagamba nti projekiti entwagala kijja tugizze eri wanene era gyebiri ebiyumba byo bineneko ku bino era buli kiyumba kikola miliyoni 3.15 buli wiiki. Amazzi nekiyumba kimu kinywa lita 2,000 ez'amazzi kuba ku national water authority ogenda kukozesa lita buli lunaku niyo baweesimidde amazzi gino wano twagasima gali awo era pipe eri awo girengera eyitamu okukyako busa switch wali nekuba amazzi negajjula. Ekyokubiri luli mwajja nga biwotose mulinamu kyemulaba ekiwotose kyonna lwaki bujja okoma okukola ekintu ogenda okiddingana ogenda okukola version ezizo naawe nojja nga ovumba wenzijjako kino nsigazaaki wenzijjako kino nkyusaamu ki kati era ebiyumba byeyo ojja bisa bino bwe bikula ebituukaawo byo bisigala byeyongerayo kitegeeza ki okyeyongerayo nekissaako kijja kuwotoka kijja kumenyeka bumenyesi kikologa nekimenyeka kati eri height twagyongeddeko ekomanga okugundi eri kitegeeza osigala gwogera kola onoga. Oluvudde wano ayokedde eggombolola y'akabuga Mitubeena era nga wano bamulaze projekiti ez'enjawulo zibatandise okukola okuba nga bafunamu ensimbi nga wano bamulaze n'oluggya lw'eggombolola lye batandise okuteekamu pavers okulaba nga embuga y'eggombolola eno eweesa ekitiibwa obwakabaka bwa Buganda n'otwaliza bamu essaza ly'Ekyaggwe. Nawe tuke waponi jeka kwa BBS mumbuzaako ku bibuuza ate wano oyiseewo Bungereza. tetulina bwe tugenda kutambuza mirimu gya Ssaabasajja ng'enkiiko tezikola ki ekimu ekisinza okuzingamya emirimu gya Ssaabasajja nkiiko butakola ki ate n'abakulembeze okusobola okulaba nga mukola ki mubajjuza. Tubeebaza bannaaye abakulembeze mwebale nnyo era batuyambye nkakasa yonna gy'oyise mu magombolo oyinza okuba tonna bakusangayo kukunga nga kosanze ekawuga wano lwa nsonga y'abakulembeze bano. Tubeebaza mwebale nnyo abatongole mwe baami abatandikirwako emirimu gino kola ki okutambula. Olwaleero ffe buvunaanyizibwa obutandikirwako mu ggombolola yonna nti ow'omuluka talina kyagenda kukola nga omutongole takola ki ow'eggombolola talina kyagenda kukola nga ow'omuluka takola ki ow'essaza talina kyajja kukola ng'omwami ow'eggombolola takola ki. Mbategeeza nga tugenda mu luwalo buli mwami nsigaliza kimu agenda kuwoza ssebo Ssekiboobo olutabaalo lwe. Ssekiboobo ategeeza abatongole ab'ebyalo ensonga lwaki alambula amagombolola gano nga ku kyo kwe kulaba engeri gigaddukanyaamu emirimu wamu n'okulaba oba ddala abatongole gye bali eyo ku byalo oba okubanga bagenza okukizuula ebitundu ebimu tebaliiyo ddala. Ensonga eno yaleetebwa okuva waggulu kwe kulabira ddala nti abakulembeze Ssaabasajja bye yasiima okumukulemberako ebyalo wansi ddala gye bali. Tukizudde mu kutambula nga abakulembeze bangi wansi eyo tebaliiyo. Nenja kwebaza ekyensusso eggombolola eno nti mu ggombolola ze naakatambulamu eno ya mukaaga eno ggombolola yanjawulo nnyo twekubire mu ngalo. Bwe nti nendaba abantu abali ku mutendera ogwa obutongole nga weebali kitegeeza nti obukulembeze ku ggombolola ne ku miruka bukola. Egyo emiruka egibaddemu obuzibuzibu sebo nkusaba gitereezebwe mangu ate enkalala ezo ziddeyo. Naye okutereeza kwazo forms ezo zonna zirina okujjuzibwa. Teri linnya ligenda kutwalibwa Mengo nga forms sinzijuze.
Ssekibo asomesezza abatongole emirimu gyabwe gye balina okukola ku byalo eyo wansi gye basangibwa ng'agamba emirimu gyonna gitandikira ku bo okulaba nga Obwakabaka bunnyikira ddala wansi mu bantu. Eza bulungi bwansi okumugoberera ddala obulungi okulaba nti ekyalo kyo Ssaabasajja atukubiriza okusomesa abaana abantu b'omu kyalo kyo ensonga y'ebyobulamu ku kyalo kyo oba ekyalo ky'olimu ettaka lya Ssaabasajja nga mweriri gwe ng'omutongole ovunaanyizibwa okulaba nti lukuumibwa butiribiri. Wategekeddwawo enteekateeka ez'emisinde za Ssaabasajja ku mazaalibwa gwe ng'omutongole ozeenyigiramu n'ebirala bingi nnyo. Bwe buvunaanyizibwa bw'otwala olw'ekitiibwa kiri ky'ofunye niyo obuvunaanyizibwa obwo obutuukiriza ng'okozesa obuyinza okugeza omutongole ku kyalo olina obuyinza obugamba nti leero olunaku lwakola bulungi bwansi ekyalo kyonna n'okikunga ne kijja ne kikola bulungi bwansi olwo ogasse ekitiibwa obuvunaanyizibwa n'obuyinza ebyo bisatu naye buli lwotwalako kimu obuweereza ojja kuba nga tebutambula bulungi. Ssekibo beera alabudde abatongole okulaba nga tebeenyigira mu mivuyo wamu n'okwebwa ekitiibwa n'ategeeza muno bangi ku bo abamu beenyigira mu bintu ebyenjawulo naddala okutunda ettaka ly'Obwakabaka n'agamba omuntu yenna n'akikola badda muvunaana nga ye ng'omuntu. Weekumire ku Bukunja Channel okusobola okumanya ebyo byonna bye tusobola okutuusaako. Nze omutongole wa Ssaabasajja Kabaka ow'ekyalo Kyerweza esangibwa mu Mukono Municipality, Mukono Central Division, njagala okwebaza Ssekiboobo waffe Matovu Vincent kyakoze olunaku lwa leero okuyita abatongole bonna n'ab'amagombolola okujja okutusisinkana okutumanya naffe okumumanya n'okutuleetera amawulire amalungi eri agava eri Obwakabaka bwa Buganda. Twagala okumwebaza nti yeebale nnyo yeebalire ddala. Kino kizzaamu abakulembeze naddala ng'abatongole amaanyi agaddayo okukunga abantu ba Ssaabasajja Kabaka okwenyigira mu nkulaakulana n'okwagala nnyo Obwakabaka bwa Buganda. Ekyo twagala okwebaza Ssekiboobo olw'olunaku lwa leero kyakoze. Kituwadde essuubi era ng'abaami ba Ssaabasajja Kabaka abatongole tuli basanyufu kubanga kibadde kyaludde okulabika.